Okulamaga ku kigwa ky'omujulizi Kizito Omuto ewa Lweta mu disitulikiti y'e Luweero kutandise na kitambiro kya misa ekiyimbiddwa omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Paul Semogerere. Ono akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti okusomesa abaana essomo lya sexuality education gy'agambye nti bo ng'Abakatoliki tebagenda kukikkiriza. Kati mu syllabus muteekebwemu ebyokuyigiriza abaana ebikwata ku sex education nga bakyali bato myaka 3 mu nasari. N'abeepisikoopi baakiraba nti kintu kikyamu tikisaana era ne tulabula nti bwe kinaakolebwa Kereziya ejja kufuba okulaba ng'ekiwakanya era n'obutakikkiriza mu masomero gaakyo. Alowooza nti abakulu mu byenjigiriza okutuuka ku kino kyonna kivudde ku bazadde kusuula buvunaanyizibwa bwabwe so nga be batuufu okusomesa abaana ensonga ezo. Obuvunaanyizibwa buno obw'okweyigiriza ebintu obusinga obukulu bazinyabo tebasibu buli ku bazadde. Abazadde muleme kwebalama kuyigiriza abaana bye bakwatako. Gw'omanyi omwana we gwewamuzaala. Okulamaga ku kiggwa kino kukolebwa buli mwaka. Kizito ye mujulizi asinga obuto kwabo 22 abattibwa olw'eddiini mu mwaka gwa 1886 era ye muwoleeza w'abavubuka n'abaana. Njagala nyambe mu kusoma kwange. Nange njagala mbeere nga ye. Essaza lyateekawo ekijjukizo kino okulaga obulamu Kizito Omuto bwe yabeerangamu ku kyalo kino. Omuti guno kyekifo omujulizi Kizito Omuto we yawummuliranga. Ekijjukizo kino buli mwaka kigenda kifuna ettutumu okuva mu bakkiriza Abakristo era bangi bajja ne bafukamira mu kifo kino n'abalala batoolawo ettaka n'ebikuta by'omuti wakati mu kukkiriza nti nga bayita mu mujulizi Kizito Omuto Katonda ayanukula essaala zaabwe. Carlton Scovia Nakamya, NTV, Waluleta.